bintu byenzize nsomesako ebintwalidde ebbanga eddene senga ntuusa ntya mukyala wange ku ntikko, senga nsanyusa ntya mukyala wange okumala, senga nze mmala mangu, senga nze siina maanyi ga kisajja. Bye bimu ku bintu ebize binsumbuwa ennyo mu kusomesa kwange. Nti ebintu bino ne bw'obisomesako ekibuuzo kidda sikolangako live ebibuuzo bino ebitapopingako ku live zange. Leero njagala kubagamba kino era nkigamba abasajja. Abasajja mulekerawo okwekutula omugongo, lekerawo okunywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ng'olinywera omuntu atakwagala. Weewaawo waliwo abasajja nga kituufu temumanyi kuzinamana ng'omuntu ne waba akuyinamu feeling ne waba akwagala tolina ky'osobola muggusaako. Naye omukazi akuyinamu feeling oba omukazi akwagala agenda kwanguyira otuusa ku ntikko. Nga tulaba na kunoonya ntuusa ntya omukazi ku ntikko, senga nsobola ntya okulaga omukyala omukwano n'agwa mulaavu nange. Kyekibuuzo kye wandibadde ombuuza. Nga mukazi wana wabeera ng'atudde akuloboozaako n'atoba. Bye bibuuzo bye wandibadde ombuuza. Nsobola ntya okutobya mukyala wange? Nsobola ntya okumulekera okubeera nga ndoboozaako? Nsobola ntya okumulekera okubeera nga byebyo. Omukazi yenna bw'aba akwagala oba tonnaba mukwatako akuwunyiriza buwunyirizi bw'ati wallahi n'atoba. Abakyala baali babaddeko mulaavu bino mubimanyi. Ffe abakazi tetulinga abasajja. Waliwo yangambye senga lwaki abakazi batwala ebbanga ddene okumala, senga owange ne bumugira ntya tamala. Teweetaaga kumala budde bungi ng'omuzina. Teweetaaga kumala budde bungi ng'omuweeweeta. Weetaaga kumanya ngeri ya kumuweeweetamu, laavu gy'akuyinako n'ebisigadde. Gw'okimanyi nti omukyala asobola okubeera awo ng'akuloboozaako bulobooza. N'atoba ebyaddala nga tomukutteeko nga just akuloboozezaako bulobooza. Ekyo kye bayita omukwano. Feeling ezo ezitafa gyeziri. Mulekerawo okugamba nti biki yes omukwano gutuuka ne gukubowa n'owulira nga gubowa. Naye ekikuleetera okubeera nga gukubowa, it is because you are stuck in the same routine. Ekintu kye kimu buli nnaku ky'okola obwongo bwange butuuka ne bukiregisteringa ne kibeera nga bukimanyidde nga bumanyidde ekyo. Kyusaamu ku bintu, kyusa approach engeri gy'approachinga mukyalawo okuviira ddala wabweru mu buliri. Si mu buliri mwokka nti mugenda okufokasinga ku mukyala wange. Muyambako ku mirimu, mutonera obulabo, mulabirira, n'abasuubiza okusoma ku ngeri gy'osobola okulagamu munno omukwano. N'abeera ng'awunga ng'alobooza gwe wekka. So teweekutula munywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja mwonoona obulamu bwammwe, n'onywa bino n'onywa biri bw'oyagala kumumazisa. Ng'oli agambye tino okumumazisa weetaaga muzinira ssaawa 2 oba ssaawa 3 oba ssaawa 4. Ebyo byonna tobyetaaga. Ne bwe ziba ddakiika 5 ze nabagamba nti omukyala ku average bwe tuba tugenze mu studies z'abano abantu abanoonyeza ku nsonga z'okwegatta eddakiika ziba 2 average. Omusajja ziba eddakiika 5 average. Kyokka omukazi w'aba akwagala n'eddakiika 5 zimumala. Anti ne bw'omukwatako bukwasi bw'oti awulira amasannyalaze nga gamutambula mu mubiri. Ne bw'omuwunyako buwunyi bw'otyo bano n'omusizaako kumpi bw'ati awulira nga yenna atandise okubeera ng'omuntu ajugumira ayitamu omusisi. Naye obuzibu bwe tulina buli bumu bwakubeera nti mmwe temumanyi ddi lwe mulina kubeera nga mukwasaganya ebintu bino. Tosobola kugamba nti ogenda kuzira omukazi eddakiika asimanya mmeka nga takwagala mb'omumazise. Ayi mpoziko omukyala ate oba oyagala omumazisa nga takuyinaamu feeling oyina kumukkakkanya. Bw'oli okakkanyizaako omuntu, wali ogenzeko ku masaaji oba bali bakozeko ka masaaji oba wali obaddekawo mu mbeera ng'oli mukkakkamu nga buli kintu ekiyitawo kiwulira, oyo osobola omumazisa waba takwagala. Kubanga abanga ayina mukkakkamu n'engeri endala gy'osobola okumumazisaamu waba takwagala ng'ayina feeling. Ebiseera ebisinga omukyala waba ayimye biba tebimukwata kwani gwe yeegasse naye. Abeera ng'embwa erunduga, omuyima oguluma gwe guba tegukulumangako kitegeeza oyinamu obusuwa obutagatta mu mubiri wawuukuuka ddiya. Omuyima oguluma omusino ne gukutujja nga si ntino nti waliwo akutingudde, just muyima oguluma oli mu ovulatinga. Tulina ebiseera bye tubeerawo nga tusaze nga tulinga embuzi bwesala nedda eno nedda eri neetala neekaaba neekola etyo, naffe bwe tubeera. Kakati omukazi nga yayimye obulungi ne waba takwagala ddeyo osobola omutuusa ku ntikko, kubanga ye aba afa ku kintu kimu, aba tafa ku ani amuzina, aba afa ku kubeera ng'omuzina n'abeera ng'anyumirwa nga akkakkanya ekyo ekimusumbuwa. Abanga omuntu gwe baadde eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ng'omize vayagula n'otabuka. Bw'otyo bw'obeera. Kati mulina okubeera nga mumanya ebintu bino nti bw'oba oyagala okubeera ng'osanyusa mukyalawo oba oyagala okubeera ng'omutuusa ku ntikko naddala nga kale tanjagala nkimanyi nti namuwasa lwakuba namufunisa olubuto byali byakwe tewali laavu
kati bala akadde ke neegatta naye waliwo akaseera omukyala w'abeera ayimidde ddala ebyo nabibasomesa ddala kwebiri wano kusenga page 256 kwebiri waliwo akaseera omukyala w'aba ayimye nga yinayina yatobye nga tebatagana kumuweweeta oyingira buyingizi oserera buserezi paka munda naye ate waliwo akaseera nga nga tewaliyo yadde akaliyo ng'olina okumutetenkanya n'osooka omukakanya muyige okubaako kamasaaja relaxinge naye waba akwagala bino byonna ne bw'otabikola ng'akwagala ng'akufiiringa mwe temubeerangako omuntu ng'akufiiringa ddi yakirabika omukazi omukwatako bw'oti mu bisambi n'atandika okujulumira n'atandika okusiza ku mukomo ng'awulira tassa awulira nga gobatuga awulira nga omukasika omusike nga kiki nekimusisa omukka laavu mukwano ng'akufiiringa kati abasajja abasinga oba abakyala abasinga zino feeling temukyaziina asita obufumbo bwammwe bubaawo ne bubaawo nga biggwawo otuuka omubiri ne gufuuka obanga gumanyidde omuntu by'akola kyova olaba abasajja bwe mbagambira mubeere spontaneous kitenkanya kyusa ku kifo munno mulage ku bukodyo bupya busitayiro bukyuse jangu n'approach mpya ozze n'ankuba mpya omanye enkuba empya genda ofuneyoko ku bugoye awo oyambale sexy ojja omusange ng'atudde awo sooka omumodolere mu kisoke kiseke oli kikkakkanya kimmami kyentegeeza oli mukkakanya just be funny yambala engoye ziri funny ojja omwedomoleremu kati biki byokola you are putting her mind at ease. This is something new. It is silly, but it is new. Chigenda kuleeta spice, like it's going to spice up ekisenge kyammwe. Weesange nga omuntu abadde takyalina feeling, omuntu abadde takyanyumirwa kati anyumirwa, omusumuludde obusuwa nga yeesunga kapya ki leero kaanaaleeta. Osooka omukwate omuzinireko mu ntebe muteeke wali muteeke waneeno. Togenda oba tolinda ekisenge kyokka. Mwamanyiira ekisenge ate mu kitanda nga mwebise ne bulangiti nga n'amatala tekuli ne muyingira naye n'ayingira ne mwebika bulangiti olaba n'abeegirira wansi wa bulangiti mukwano beegira ebirungi naye ate waliwo mu abeegira ebitagatta badiya muyige okwefaako muyige okubeera nga mutetenkanya abakyala ate n'ekirala lekerawo okwekutula omugongo ng'onywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ku muntu atakwinaako feeling sooka onoonye engeri gyensuula mukyala wange kanekuba n'akawowo newunyire bulungi wunyira omwagalwa wo bulungi kati awo kaneeyongereyo mbaagala nnyo temwerabira kusubscribinga likinga n'okomentinga omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo mbaagala nnyo bantu bange omuntu muweeki omuntu like noonya ways of engeri y'omutuusa ku ntiko noonya engeri gyakwagalamu ekigenda okusumulula obusuwa bwe ekigenda okusumulula ensulo zaakunnyabira amazzi mubeera bulungira neseera nze sanga 256 mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.